namugamba ezo empewo nabako namugamba agenda abikole era nabikola ne bitakola nakomawo gyali namugoba owulira naye nga nabyo ekimutawaanya naye yajja bulungi zibutala wali president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange nokasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandisi omwanya akyekomedde ku Now TV nkweyanziza nnyo nkweyanzeegere ddala webalire ddala byonna by'osinziira okutulaba n'okutugoberera ku channel kuno Now TV Weston MC lwaffe okusinga tukomyewo mu puroguramu yaffe eno olunaku olwaleero ndina omugenyi omwagala w'abangi abangi gwe mumanyi obulungi kansokemu omukisa asooke atubuuzeeko loke tutambule Madam Sarah wasiibye otya olunaku olwaleero nasuse bulungi nasiibye bulungi wasiibye bulungi mpozi nnyo naffe wasiibye bulungi olunaku olwaleero yennyabo gigenda gitya ennaku zino si mibi kuba kati nditambula ndimukutambula si mibi emirimu teginnagenda bubi Amina naye leero ekindeese ku risaaki yange mbadde nkola awo mabegako awo kuba ku mulundi giro eri gwe twasenda okusisinkana waliwo emboozi gye twali tunyumyako awo okulooka tuyingiramu biro ebya gundi yaffe gye eyanga ennaku z'omwezi emanya ey'amazima puroguramu yaffe ey'amazima ng'ate so akirekayo naye kati risaaki gye nabadde nkola nti risaaki gwenkola mba nkunoonyerezaako ndabe yengenda okkubi era nekizoola nti oba kale risaaki zidde leero mbadde nkimanyi naye nga njagala onnonnyereko omulabi waffe owa Now TV nti Sarah alina amaanyi g'akozesa okuyamba omuntu okuyita mu kizibu ekimu oba ekirala olina amaanyi agalagula olina amaanyi agakola ki kiri kitya obikola otya okonya okumaanyi agalagula nno sitera kulagula nambala kyetaakisa ate naakulabya oli wa mmizi toli wa mutima mubi Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde mbulabutuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi asaajaganya ng'ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onooyekeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti bw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebibyo kumenya mu jjenje ekkalu kubanga olunaakukansira tukuma amazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 75293946 olwo obenga ossa empoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero. Sobola okugamba okyagala ebyabuzi kibi ebyato kibi kitya okundagula ate abasobola ndagula mmanye ekigenda mu maaso n'etereeza ng'oludde abantu kati okulagula gaba mazima ate pasete gy'abatu abasinga tebaagala mazima obulaguzi tera kufeeramu wadde mulimu abafeera abeefeera tibalagula ate mubairamu n'abalaguzi bennyini mazima ate pasete gy'abatu abasinga tebaagala nnyo mazima ekitegeera kakati okulagula mbadde okugambira nti kibi abantu abasinga ayinza okujja mu maaso go ng'alwalwana ng'ayagala okumanya ate amazima amatuufu kyayagala okumanya oluusi kyo kyamuviirako obuzibu eyakikola ekimuviirako obuzibu ogamba nga kyenjagala okumanya mu bulamu bwange lwaki mbonaabona ng'ate kyo kyanviirako obuzibu kinjagala nkimanyi
nze kankule pasete gy'abantu abasinga tebaagala amazima era abantu abamu bali mu makomera by'amazima bwegula amazima efa bwosirikira kirumira bwe yatugamba bannange tondeetera bintu ebyo ndeka tolagula nakulaba kyetaagisa kugamba sente envudde buveeri nti ebyo ne bambamiramu katientisana yani nze kuba mbadde mmanyi nti ngenda kujja ondabe neetereeze oba njikira eno neetereeze nankulabe nandaba kyetaagisa ekitegeera nandaba ekyetaagisa era kubamiramu kati okola eki emirimu gyo okutujjanjaba okusinga ddala nze badde nangamba batuti nze ndi muvunuzi njagala kuvunula naye ngaebintu byokulagula nze sibyagala nnyo kale nkisobola era nkikolera abo abatono naye saagala nnyo okulagula kuba okulagula kuleeta ebizibu kati nze kankubuulire abantu abamu ajja n'omwami we namugamba nalabye ku ssaala amu tugende tuname obuzibu obumukutawaanya obukuliko lwaki tozaala n'atuuka n'omutunuulira nga mazima matuufu omuntu eyo yakola ensobi naye nga tosobola kukyogera mu maaso ga bbayo weegyogerera bagenda kwawukana kitegeera okulagula waliwo abantu abamu nga tulina ebyayita ebitwagadde akudda mu byayita ng'oluusi twagala tubikweke bannaffe bwe tuba tufunye tambuza obulamu mu maaso naddala kino nkirabanga eno kusaidi y'abafumbo oba yabaagala nze wonna okulagula nze bannange okulagula gyendaguddeko okulagula nze nange kenyini kubadde kuntandisa okundeetera ebizibu obwo bempita obulaguzi n'otunulamu omusiraya mu gyamaaso si kirungi okulagula bamu bakwagala naye oludda munnange kubi obeera ku risiki y'amaanyi oliwo omubuulira amazima asobola ate okujja okwekyusiza empalana agiteeka ku ggwe asobola okwekyusiza ng'ate yazze ng'ayagala kumanya mazima anti kimuwa okulagula waliwo okulagula ebiseera eby'emaaso waliwo okulagula nga omuntu n'omubulira ekimuliko kyavaawa waliwo okulagula omuntu mu pasiti y'emyaka 45 olina kulagula kisinzira kulagula kikoyagala okukulagula naye okulagula tekuvaamu kalungi n'akamu okumaaso ate kugambe tekuvaamu kalungi kati matayo kali mukomera yabulaguzi nekino kifaanagana nze mundeke okulagula tekulimu kalungi kati banaffe tufuna amasimu musimu yange ntobola kujja ndaba essaala eyo ntunulemu kati gwaliwo kati abantu omutuliramu n'amanyabo ndeka nze abantu basirikidde ebyabo bibalaba kutambula ate n'abamu ajja ayagala kutesitinga eraba alaba balina amaanyi kugamba abamu mujja kyenaso okufuna abamu mujja mbitugambira essaala oba asobola okundabamu ntegeere oba kino gyekyava nga naye yagala kutesitira maanyi ge naye akola abasajja abafumbo ajja bakugamba saala emirimu gyange ennaku zino gyagootaanamu gyakendeeramu njagala ntunemu olabe kiki omugamba ate kano akawala kano kendaba akatono akawanvu akasibya enviiri paka kabina kebawadde nakekyo nalyoka atakula emitwe ati naagala okutakula emitwe nalyoka atakula ati nakiraba ekyo nomukama kati ku kiki ekyakugize emmange okulatula abantu bakola kasasiro yaabwe abamanyi bulungi tyajja mbaviiramu obuzibu nze bandeke n'omugamba kawala kali keweebasoma kujjo kekakuviiriddeko obuzibu nalyoka akamira amaaso era abakazi abafumba basajja nze mbaseesa mbalangira omugamba yavudde ku mukazi we ow'emiri kisa mukwano weebaka n'omuswaza nkole gwe gwafuba ekiri mu kutawaanya kati ate zo nkaabirire
kati ate nze nkuyamba etya kantuko ke kakutunze bw'oba tatereeza wansi abasajja tekawemmoza ate mwewummuza biki nakulayo emuteera ati sawa ate kati onyize bunyizi kati wenda nfuna ekizibu bwekityo tugeze kale fayini nakoze ensobi antisaala naye ase n'akawala akalina enviiri ezikoma kuli kabina oba nefuna ebizibu oluvannyuma lw'okubeera n'akawala ako tosobola kukinkyusiza nkuyamba osobola okunyamba kuyamba naye nsooka bannange kuyamba kuyamba nze manyi njagala nnyo omuntu najja ewange ng'amanyi kyo kimutawaanya ye nennyini okwangiriza ku mulimu era bantuuse muje baneegendereza ennyo abantu bensinga okulagula yeno twajja naŋŋamba ati saala nina obulwadde bwebuti ne bwebuti naye kundi yabunkola ntambudde nabagamba ti kundi yakola ki yabunkola awo nakugamba ati nsobe ngenda okuvumula gundi siiri yabukukola bakulimba ekitegeera gundi siiri yakola ki si yabikola newakana nze ntambudde nasaba kundi bagamba yeyabukola nensooka nze nekijjayo nekyeyogerera naye kugamba sooka nenkugamba nti omuntu gwewayinza siiri yakikola ndaba kiva wa gundi nekirya kinene ekyeyogerera n'omuntu nekiva okitegeera njagala nnyo omuntu najja namanyi ekimuluma kyayagala muyambe so sigamba seko mukeberemu waliyo munyakola yeyajja naŋŋamba kati seko ntunule mundi ki kiki kyolabako oba olaba kiki kyondabako ŋŋamba laba nnono alowooza bintu byakwesoma bwe batyo si byakwesoma kugamba wemba nzize nanzize nengeri yakutesitinga oba saala akola oba takola era eddayo ne ansayo gye wabadde oyagala osobola okundaba nti kati nze nzize mu anga eno abasiriso tebasobola kuvaayo bangi benswaziza n'omunsaamu eggwali ate abamu babeereko ne banvuma nga basobola kugamba bantu nti omukazi oyo nagendayo eyo nanswaza obuswavu n'abuteeka eno mu comment section mu comment section oba kukolera vidiyo nti olimi gye olimi waayo naye ngaebyayo bakulangira nyinyinyi yamuswaza naye okusooka nabyo sibaswazayo nandabikkirirako twabali bajja wange ne bagamba naye maama naffe kituluma sometimes onyiga n'otambula nevawo nga naffe aba talina musango totukozeeko lwaki bwe omuntu muswaze ate nga akitegedde ti omuswaziza omulabisiza ati omutegedde bwenyiga nga ovaawo nze mbaawo ate kati oba onyiiza ate oba okyakola ku muntu aliwo lwaki tulayira nekugamba obusinge kitegeeza mirembe olina okukola ku muntu ng'oli wa mirembe ng'olina emirembe oba tolina emirembe tosinga muntu gweosobola kukolako ate gwe n'omufuula otya okubeera ow'eddembe nga gwe tolina mirembe bweba ekintu ekikubagula mu kaseera ako ekikunyiiza nvaawo buvinze n'abaana abalwadde abalala baliwo bawummuzaamuko nensooka nensikaka nenziramu nendyoka nkola eba sikakanyira nembaliza sekisaba nembakanga mutya kudde ntya siri bulungi just omuntu omu aba akugyeko oyo anti kisinziira ku nsi gyako gyaba akujja nanti nkitegedde bulungi so bannange kati ndowooza ffenna tutambulire wamu madamu saara tatera kukola ki kyekyo bannensonyiwe siragula kati omulundi guli twasemba kyatunyumira ku ndwadde ezimu kwezo zotera okutuyambako ffe nga abakugoberera gamba endwadde ezo yakugambako ne ku mulundi guno oba tutambuliraawo endwadde naye kati kambeko kyokubuulira abantu kye batamanyi oba abantu kye balina okuyiga nti oba kyeneezuddeko nanze noomu okuva wematandika okukola nti okukola kwange kulimu lebo bwe natandikira nga nkola si bwendi kiki weyongedde amaanyi oba gatendedde bakama abo oba
oba olina engeri gy'osoomoosibwamu. N'olunyisibwa eddaala. Kuba kati endaba natandika ensinza businza abantu ne basumirwa. Nga gwe asinza? Nga sisaba bakusaba nsinza just businza buli kimu ekivaayo. Nentandika nga nsaba. Era bino bivaako nenzira mu kusaba. Okusaba ne kusaakala nenzira mu kufuuwa oluwa. Oluwa nendivaako nenkozesa enkoni nengivaako nentandika okusindika amaanyi. Kati amaanyi nakavaako kati ndi ku level endala. Buli gye wakoma okira level endala n'obulwadde. Kati esaala zino. Bw'olinnye eddaala eddala obulwadde bw'oba bw'obadde tokolako busobola okwegattako. Oba oyongedde ofuna maanyi. Ekyo nkifunye. Kaakati olaba esaala zino tesaagala nnyo muntu wa bizinensi. Bizinensi yange tetambula, njagala bizinensi yange etambule. Simwagala. Lwaki ate ng'ate abantu abasinga mu gyetutambulira? Abantu abasinga baba baagala kuloga. Nze mbadde siki. Bizinensi yange tetambula bulungi. Njagala ennyambe mpe omukisa ntandika okufuna abakasitoma. Ate kati awo ng'omubuuza eyasembayo yakuwaaki. Ate bigezo singa balina obutumu bunooli. Nze sala siri mulogo. Ekigezo njagala omuntu simanyi sala sizaala nina ekinkozesa ekikola ki n'ekikwatamu n'ekiwulira n'ekijjayo. Sala bannamba nina ejjiini nsobola ebyenjagala. Okuyanira mu nsi ya mwoyo. Era njagala saagala oba ogenda kunoonya mifumu musawo akuyambemu mu nsonga ezo. Ezo ensonga sikyazaagala si kasente. Sikyazaagala. Njagala nsonga jjiini nina ejjiini. Ndage neriri teririiyo. Biveeyo byonna tubeeraga amaanyi. Okitegeerayo? Ennamba esinga obungi ejjambe simanga bizinensi eyo tekyatambula. Njagala ennyambe abazze ku aba ayagala kaddagala. Ng'omuwa eddagala. Aba ayagala ddagala. Ate Saala by'atalina. Omwami simanyi anfuukidde ekizibu. Ayagala ddagala. Takireeta direct naye kyaba ayagala. Era nze omusolo muzinga naagamba sikyo sikikolako munnange. Kale transport yange okukulya ssente n'opakolebwako nokugamba tusibe nasobola kukikolako oba oyagala ki? Oba ntaasize eno emba mbyakunoonya mulala nnoonye nonoonya omulala nomukulya ssente zo kubanga omuntu omukolera n'atawona yagala gaana ofuuse mubbi mubbi mufere wayo nabalala balabeezaako n'amugamba akomawo oba ofuuse mufere oba ofuuse mubbi kati nze nkugambirayo kyesigenda kukola nogera nenenya omuntu omulala agenda okolaki ate nze kati bwe natuuka kati kankubuulire nti kino kyenkola sigamba nti mulimu oba newandiisa nti mulimu professional wange nedda kino kikola nganze kwagala kati bwe mba nkikola nganze siri ku pressure kyenjagala nsobola okugamba nti kyensobola ti ngenda kikola kyesobola nekati ki nebwemba ndaba nga kigenda kuntwalira ebbanga kugamba sooka otambuleko ki oba omulala kyokka ate ye abazze nga kiwedde nti abantu bakukkiririzaamu nnyo mukukukkiririzaamu kuba balowooza nti buli kimu Saala teri kimulema mwana gwe obulaba mba njagala anti obuzibu bwabalya mmere okukkiriza kwammwe mukuteeka nnyo mu baana b'abantu ate ffe asoma bayibuli waliwo ekyawandikibwa ekigamba nti akola emidde oyo yeesiga omwana w'omuntu. Saala osoma bayibuli tewagirabayo wange nagiraba tewagirabayo wali kalina kange nagiraba nga nkulu nnyo bayibuli sebo yabajjajjange nagisikira omukazi eyagiyita alibwera nyanje kacuucu ali emyaka 12 akolimiddwa eyeesiga omwana w'omuntu kati tukole tuti anti obwesigwa bwe tobuteeka nnyo mu muntu
kubanga jjukira bwe buli bw'omwesiga nnyo n'atakukolera ekyo ky'obadde musuubiramu aba akumenya omutima aba akudisappointinze aba akubbye ate nsondaba kati waliwo abaana tujja kugira kati muwala wange oyo tebagenda kumulaba atudde awo akutudde maaso awo tebasobola mulaga kuba tetugenda mulaga mu kamera oyo yajja ng'atambudde ng'akooye owulira n'atuukamu eyo muli tugenda alindeseewa muyambeko namugamba ezo empewo nabako byamugamba agenda abikole era n'abikola ne bitakola n'akomawo gyali n'amugoba owulira naye nga nabyo ekimutawaanya eyo naye yajja bulungi zibutala litudde mu tenti byali waggulu najja nangamba maama embeera byeti nkiyitamu mbadde nkusaba onnyambeko nze sigenda kusobola nangamba maama namulaba n'omukazi waffe akaaba naye bwe byasooka nga tomalamu kwasa oli yasooka najja nemukwasa oli kati alabde mutambudde najja n'alyoka ntuukirira nangamba maama embeera ekoze eki egaanyi nangamba maama siina balala bonna bennimba nze essuubi lyange nze nakomye wano namutunuulira naye nina ekigambo kye namugamba era naye akijjukira bulungi namugamba buli kimu ekikutawaanya nja kukijjayo nangamba maama okakasa kunze nja kukijjayo nkusuubiza era yatuuka nenzigyayo ekintu ne kigaana era namutuuza mu maaso gange nemugamba sooka ompemu eddakiika 10 neebakene wano nengamba nebaka mu maaso ge nagenda ezikukanga kizzi ku ngulu nekijjira nekijjayo nekigira netandika kulwanagana nakyo paka bwe yakiwangula so waliwo omuntu gwolaba era abantu abasinga bammanyi nze bwojja nasate ng'olina ssente webyozimba nze nkugoba kikukolako kitende ozimbire kubalala sinze ate kati oli yawulira emboozi kati ng'eyo gy'oŋŋambye n'agamba nti omukazi ono yali asazeewo okukola ng'asazeewo okukola ku kintu tewali kimulema bwe mba ŋŋambye nti nsazeewo tewali kimulema bwe mba nsazeewo kati oli agenda kujja naye akwezinga ekkaawo waliwo omuntu kati olaba nze mwana gwe ebbanga lyenkoledde ono naye abantu benkozeeko bangi lwaki tuweebwa omwoyo w'emmizi omusirika naye era tubeekozeeko bangi ndabye kalatitaziza abantu ndabye asobola okujja ng'akutesitinga ndabye asobola okujja ng'agamba ngezezaako awantu wonawona kamale kagendayoko ndabe naye oba anaagezaako waliwo ajja n'agamba nti ewoono wenkoma ono era n'akulaga nti asobola okutuula n'akusanga ng'oli bbize n'atuula n'asobola n'okugamba kola byonna naye nze sivaayo kati waliwo abaana bandeetera taata waabwe abamukuba amayembe tamunywa mpola mpola yali agenda fa naye namukwatamu emiyembe kumu nemukuba nayekwenonda nadda ewaka yamala wiiki nga tanadda eyakomayo ngaera ali mukugira namugamba musajja gwe nakugamba okomewo olwokusatu naye nga teyadda namugamba kanazena tufugendako ewo omuntu omulala tesigenda kusobola yangamba ekyo kimunangamba kyonna byogere Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde mbulabutuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi azzaajaganya ng'ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onooyekeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti bw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebibyo kumenya mu jjenje ekkalu kubanga olunaku kansira tukumazza ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 75293946 olwo obengossa empoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero. Mala saa 2 oba 3 naye wano sivaawo
Nambaga nti ntudde nampitako nagaa natula mu ddiiro. Namwamba oba oyogera naye nze sivaawo. Abantu baseka. Kati nali ndi mu kwogera naye yambaga ati tagenda vaawo n'otegera tudala n'omusajja kyayagala akimanyi. N'akulemerako n'alemezaamu. Waliwo omuntu gw'olaba ng'ayaayaana. Nga yina omutima bannange nzikandagirira okukkiriza kwaffe nakwo kukola kyamaanyi mu kuwona. Okukkiriza kukola kyamaanyi mu kuwonyezebwako. Bw'obeera tolina kukkiriza ng'obuusabuusa era osigala n'okubuusabuusako paka embeera weeri kunyiga n'ogonda. Ate nze abalala bammanyi nti nze njagala nnyo omuntu nga abemeredde agenze nga atuuse oyo ye mukolako n'emitono gwange ako. Naye n'abamalala paseku gye singa baleeta malala kugezesa malala. Kati ogenda baawula oti? Ndaawula ate nabbayo nga sibaawula. Ndaawula ddala. Era nali ne batuulamu beetu bonna bonna bazze bonna batudde mu ddiiro n'esooka n'entuulayo abatala basina bakava maama totuula mu ddiiro bannange abantu abamu babeera babi nzija naye batunuulira beetu bonna bonna n'esooka n'endayisaamu amaaso bonna n'endalaba empita voice n'omukama leero sigenda kukola. Ng'ate abagenyi bali? Omukama leero sigenda kukola. Lwaki? Mugala bonna bazze kutesitinga. Omuli abasawo b'ekinnansi omuli abazze okuketta omuli abalaba sokolondeko omusawo w'ekinnansi ate aba akinya eki eyo gabajja abasawo balanze kukina maanyi naye na interview ye bagenda giraba bajja nga bayera abasawo ate okulinda enfunzi babimanyi omusawo byaba yamalayo nga buli kimu nasaavu neereera ebinye ng'aba talina bimusumbu ye ng'omusawo ow'ekinnansi bamanyi kiraffe ekibaleeta obanga naze sizungira waabwe zeyabagambeko tunaluminyeko musabo aveyo akyogere aleete n'obukakafu tunagendayo. Omusawo w'ekinnansi aleete obukakafu tunaluminyeko musabo lye togenda nako mu ssabo lyonna ekyanga mbeerawo sirinyangako mu ssabo naye ate knowledge gwenina ku ssabo oyinza ogamba nalindika enzembe sigendangako mu ssabo. Kati ate ebyomusawo bitegeera otya ng'ate tobeerayo? Nze sirinyamizibwa kitegeeza bannange oba kwe kunyonnyola ntya sijja kulinda nti bitegeera byoti nti mbitegeera byoti eyo nina nnyo ekibisi. Bano bakamaabo gwe beeyita bakamaabo era kuyambako bammeŋŋamya buli kimu. Awo nkitegedde nsobola okukitegeera. Naye sirinyangako musayeze nakulira mu kyaki ekyo bakiranda liri neebiramu mu kyaki era ebiseera ebisemera tubagamba kuba tulema okutegeera ate oyogera ku ebyamasabo ate netukulaba oyimba nze nabeera nze sirinyangako musabo. Abantu okwagala obuwangwa bwange si musango. Temusobola kunkaka newakubadde tunakulira mu kyaki ate nvume ebintu byange kye nava oba obuwangwa bwange. Nze era nakugamba nti tonsuubira nze kuleetera bintu byabajjajjange kubirabula paana. Okitegeera ebya Kaisaali biri byaki ebya Katonda biri byaki ogenda kunzijjako nze buwangwa bwange. sala tekifaanana nga abigattika era manyi mbigattika kibeete bwe bagenda okuleeta eddiini nti baasangawo ebyaffe bali agamba nti simangabo bw'oba osaze kuweereza Katonda gwe bayita bakamaabo okuweereza abo bakamaabo buweereza abo ebiiriiyo bw'oba osaze okuweereza eno kkanisa weereza ekkanisa yakireeta ani banyini ddiini eyakyogera era abazungu ndowooza era ogambye era abazungu ndowooza nawe tolina ekakafu naliyo antisaarabo bwe bagenda okujja bwe basangayo ebyaffe babisangayo African traditional kakati kankubuuze nze saawa nsuubira otya okusaba Ibulayimu Omuyisirayiri
Yagenda Isaaka Ibrahim ne Yakobo. Isabe bali emmere embeera nange ku munisasi isabe bali. Ate bali njagala ludde bushenyi. Eyandekera n'ettaka kwennina emmere. Amatooke n'endya. Ng'ate obumanyi bali bo bakulembeza. Zera nze newudda kyangamba ayi Katonda wa bajjajjange onsaasire. Kireese Katonda wa bajjajjaabo kati kankuzeeko ne mu kkanisa oli agamba musumaga kutula enjegere z'abajjajja bange so kutula enjegere z'abajjajjaabo kutula enjegere z'abataatawo endagaano zonna bajjajjaabo ze baakola nga tomanyi nga n'oba omanyi zonna zikutule oddemu obeere mulongoofu. Anti babayo waliwo bakadde baffe abeeyingiza mu ndagaano embi. Omukadde onaakola endagaano ebyo Saala ekibi kati njagala nkubuulire waliwo ebintu ebimu nga byamunda nyinza okubyogera naye tutabitegeera bulungi naye ojja bitegeeramu ogwampaka. waliwo bajjajja nga baali balezi balungi nga bwe baatukumbulanga abaana b'abendi ku kyalo nga bulogo okitegeera ekintu ekyo kyakoze kyonna bagamba kyosiga kyokola ki kyokungula. ekintu ekyo n'agenda natta kati waliwo omukyalo omu yagenda nga mulogo wa ku kyalo n'agenda natta omwana wa munne. Omwana wa munne oli bwe yattira omwana n'anyiiga n'akwata eddagala n'aliteeka ku malaalo n'agamba mwana wange teweefiira. Nga bwakusse bw'ati n'ababeewa abalaziika mu nfa nawe gy'ofuddemu. Yalina mulenzi. Oli yagenda okujja ewange nga mu mwaka bakaziika aba. Naye bajjagera bigerayo. Nga bakaziika aba basatu. Nga omwana owookuna yali mu kufa. Era nemutunako bweti muŋŋamba abantu abaaliwo kubanga waaliwo ndi ku live waaliwo sheeke yali azze okundabako waaliwo omusawo w'ekinnansi baaba abasawo b'ekinnansi babiri bagana kayinga baali be bali omwana oyo bwe yajja nange twali abantu aba bwe mutuna okumwena bwati batusangayo tuli tutudde nembakama zisingira mu revenge awulira. Sheeke n'aŋŋamba nedda Saala tukikola olwo omwana talina ki musango. Sheeke omu ku balwadde ate yali si mulwadde baali bazze kundaba nanti omu ku baana abazikala okukulaba balango teyali mulwadde ti baali bazze kundabako kuzi kunyumyamu yali azzeeko ne bali kale beesangawo kale ne tunyumyamu yali omu ku bagenyi yali bagenyi naye omulwadde oyo yatusangawo naffe tuli kitegedde bulungi kati nemukanda kisibe nayimbira mu revenge kubanga jjajjawo neyayonona abaana ali ku revenge ne bagenda nedda Saala ono omwana teyakola ki kimenya talina musango nemukanda talina musango naye ali ku revenge kubanga guno omuzimu tugenda kutuka olwedde nga n'omuzimu ku muwala kweguli ogwoli omwana gye batta nga bwokusomera kugamba gereza nze nali saagala bulamu nange kamute nga bwe bakola ki bwe bankolako konse Sheeke kwatamu ng'ow'ekisenyi n'akwatamu abali nabo ne bakwatamu nanze ndi wali ebeeri ntudde naye ntuba ne kirimaya ne kuŋŋamba nedda bano tebalina ki talina musango jjajja weeyo yakikola kiki nembagamba kale kanzindirewo nenyingirawo omaze okwebeerera neyegata omwana nemukolako n'atereera era bambi yadda namneebaza nandetera obusawo bwa sukaali mukyere biki badda ne banneebaza bambi abaana abo badda ne banneebaza nga bateredde nga bakyeredde kyengezaako okugamba tujjajjawo yali yasiga endagaano ki zendagaano ezo tubeera kati waliwo abalala nga baagala obugagga ne bamuwa ekitambo n'akiteeka mu mpewo n'otuka ng'ezaala omwana omugogo n'ezaala ebyana nga biyiwa mbisu biringa bizero sezo endagaano zitulina okutula nati kati nze ndadde neebuuliza nti nze jjajja bange kubanga buli muntu azaala abaana be kati nze naazaala abaana bange
kiso nfuba nnyo okubakolera ekyo ekirungi ekisinga naye ate kijja kitya oli eŋŋambi ng'ate kutula endagaano bajjajjabe ze baakola kati bajjajja baffe baakolera bazibye endagaano embi tosobola kugula endagaano ennungi oli bw'ayogera nawe beeramukko ku magezi otegere endagaano zeŋŋenda okutula waliwo endagaano embi nga baali bayiyi ba musaayi ekika kyovaamu basezi ekika kyovaamu ekyalo babanyi muri baloko babafaano bawasaamu ekitegeera ekika muva maama yakuzaala ate mutaata we wandibadde taata ate nejjajja ezo endagaano embi ze baakola ki zisoma okutula olaba kati njagala nze nkuwe example olaba abantu abakola erinnya nga baafa bakoze erinnya eddungi nga bamanyifu nga bakoze erinnya eddungi kisibu nnyo kyakuva eri n'oyingira mu famire yo newasaamu nemalaga aba ayagala omwana we awase omwana wa famire endala ennungi naye gyategeera olw'endagaano omukulu omulungi gye bazze bakola omukulu lwekwavu n'erinnya lyabwe lireme okwonoonebwa okitegeera wetuba tukutwa ndagaano mbi nkifunye bulungi nnyo ekyo kyo nkakasa leero nkitegedde bulungi tetukutula endagaano z'abajjajja baffe awezemu ekyo kifaanana byemu oli we yagamba musimanga amagezi simanga omukadde takuwulira kikyamukaddiya ekyo wekito kitegede kubanga abakadde abo tuwekandibwe bantu abalina amagezi naye ate olinangamba mbu waliyo n'abakadde nga ye ng'akyali muto ng'ali kale ng'obutwe nga tategeera bulungi ate nomukama n'amuyamba n'akaddiwa kati oyo najja olina ekizibu akuwe ku magezi kati nze kankubuulireko bagamba nti bw'okaddiwa edda buto buli lw'okaddiwa edda buto naye teri muntu akula n'atuuka okaddiwa nga talina magezi just ezo ziba ngendo z'abantu olaba abantu ebiseera ebisigagala abantu abakulu byetuli mu kuyitamu baba babiyitamu kiringa omwana w'essomero onemugamba nti soma ebitabo nga ye abuuka kikomera kugenda kukuba ndongo nga gwe wabiyitamu manyi okukuba endongo bwetaasoma okubuuka ebikomera kibi senga osoma n'okiraga oti kiki kyogenda ofunamu nawe wogenda otuuka okitegeera omuntu omukulu okukugamba nogenda nakubamu ku bagezi lwakuba nti nno ekibafuna wabeerawo abantu abakulu nga najja ng'abaana be tebali successful enejja ng'ate amagezi g'omunoonyako gakubeera bulungi n'akuwulirako ennugu n'akuwa amagezi amafu okitegeera nnabbu yera aleetera okukola ebyo naye ng'omuntu omukulu bwakulira n'atuuka okukaddiwa aba ayise mu bingi kyekigayisa asobola abakadde magezi simala obukadde magezi takuwulira kyamukaddiya obukadde magezi takuwulira kyamukaddiya naye Saala tuli mu kirasi ffenna waliwo yafasi sekendi waliwo n'asemba mukama ono n'amuwa omukisa atera osemba n'akulira ddala n'akaddiyira ddala kati kwegyo emyaka nzemba njagala ku magezi mbeokwale mukadde we ku kyalo agenda kati abalya mmere abaffe abafirika obusiru bwe tulina tulowooza ti omuntu okusemba mu kiraasi aba musiru okusoma tuba tukoppa magezi oluzungu olungi bebasinga amagezi bebasinga n'obusiru nze kantukantubulire omuntu w'omulabira amagezi common sense amagezi gano amazaale kati nze njagala nkubuulireko nze nali sisoma bulungi nze nkyogera mwalaali nze nali sisoma bulungi abaana bammanyi benasoma nabo naze mbera mu bakusemba emabega nti nalina buli kimu ate nali mpafominga bubi nayenga ku bwonko buno obusigadde ag'omukirasi nga sigalina naye ng'agawabweru mukwano gwange igwe Saala
kati bameka bennasoma nabo abagumbawo kampuni nze nina kampuni alibeetonza True African True Roots kimala eyo kuba eneesera tejambadde wammaali ekyo atundoberera munnange tuweredde vidiyo eno nga ndi Mbale ekyo kye nabadde nerabidde okugamba tulimu alibeetonza True Roots Limited era tazze okunoonya abantu oba tazze okuwandiika groups ez'amazina tunawandiika groups ez'amazina mu regions zonna mu Uganda. Madamu Salo ono yakola kampani yena enyini olwaleero lwa mukaaga wetukoledde vidiyo eno enaku zonna ziri 9 twatuuse dda mu Mbale era Madamu Salo awo yennyini neerale kujja era naffe weerale twetikka watugamba nno nga ndowooza nti oba kubanga wali walina mbira nze ku seeti era twali ku seeti nogaba munamu membatwala naye ate tutuno tuli Mbale enteekateeka ziyimiridde zitya enkya tugenda Isamu Drive enkya ku Sande nakusomesa nga 15 tutandika okuwandiika groups ennaku z'omwezi 6 September tugenda beera wali ku Mbale SS mu kisaawe tugenda okusunsuliramu abasinga agenda okukiikirira Abagisu region y'Abagisu agenda okukiikirira tribe y'Abagisu tugenda nendamu ku lukumu mwogera gurupu mmeka okuva wano mu Mbale zonna ezinajja zonna ezisobola ezinajja ezinasobola kuba kyemmanyi sigenda kubeera nyingi abantu bakyesunze banange twagala okwebaza osi musajja tatuyisiza bubi abasirikale bonna tebatuyisiza bubi batuwagadde bwe tubabuulidde kyetukola idea yaffe osi n'atusanyukira era n'atuwagaliza ebisima ate tuli safe Mbale ate osi kasitaakonamu security kiba kiwedde so twagala okwebaza bangi abasirikale andi temulina mutima batutiisa abasirikale naye ku CPS Mbale sirabye mutima mubi nendabye perception batuwaniriza tetugenayo ofiisi omukyala n'atuwaniriza bulungi paka gyebatuusiseewo omukulu n'atuwaniriza bulungi era n'atuwaga ahead kale naye kimusanyusizza okulaba generation ey'abaana bato abavubuka nga beewaddeyo okuzza obuwangwa bwabwe ku ntikko asanyusa era n'atukubiriza n'atugaba abaana baffe bebanyise ebisiyaga era tugambye mubanyise ebisiyaga temubikkiriza n'abo bakyerupa abajja nga bagala bawase tubasapootinga mutambuze ekintu ekyo nedda mukirwanyisize ddala mukibeere mukigaanire ddala ate nabbi naye tukolerera kufuna ssente nga okkiriza ebisiyaga paana si ebisiyaga agambye ebisiyaga tulamanyikenyini ebisiyaga sibikkiririzamu bannange naye ngambye nti n'abakyerupe nga bazze obbawa ssente anti kati najja tuwe ssente lindako kikutte bibigenda mpola abamu kampuni ziri kuno organization ziri wano nga bazungu baziteekamu sente muyingi emabega batega bisiyaga emabega waakyo nga wano kungoolaba kirawa naye ng'emabega era kiki nga bali mu kipuushinga naye nga munda balina kye bayisaawo kati ffe Mbale beetonza True Roots of Africa tubivumirira era twagala kulwana kulaba obuwangwa bwaffe buddawo amazina gaffe gaddawo ennyambala yaffe eddawo enneeyisa yaffe eddawo bannange ekiruma okubanga ogira neraba omwana omulenzi alabika obulungi nga yeeyisanga muwala abalenzi nga beeyisanga bawala ogamba tebalabangako abalenzi ate bayitese ka fashion akalala bakanisa okwambala ebisikaati antisaala oba wabirabi kale byebyo kati tebaswaza wabula bakunama bakunamye abawala beewasa bannange ebintu ebitali yaffe bakopye abawala beewasa nebeewasa muwala na muwala wano Uganda mbalaba nakiri kutoka tebalaba
tato wewe mukozesa ki aliwo ati tuteko ndasipoli nanandi baba ogamba Katonda affe omwana mumalo kweyasa naye teyina bisiyaga bera bisiyaga ekisiyaga nende gabbe tebibakosa nnyo oba sembe kanze soogerera bisiyaga nvaako oya saagala nakubiyisa mukamwa naye singa kyakola saagala oba platform eyo kasasiro wabazungu abatuleetera eddiini ate nga be bali mu kutuleetera nono kasasiro tova olaba nsiga nange abaganda bagamba teryakuyamba nga talina kigendererwa ayinza okubbira kino kumbe mu maaso mukyapushinga kirala batuyanga obuyambi bwa gundi simanya bwetuyambako mu bizina bya empeke za ARVs kati muzengo yagamba ebisiyaga tebatusalako ku ddagala batusalako naera liri erimu bakuba nti kyalawukamuko ennaku zino oli bakuwanga eddagala nga likumazaako emyezi nga 6 kati bakuwa eddagala nga lya mwezi nga 1 oddeyo ngatteyo ng'olinene okukuba ebisiyaga n'oleebuuka wonna n'okuddayo beekino eddagala omwezi ki ekisinga omuzungu noona sente ze nze saagala si omuzungu yenna batuyamba abazungu gandi batusapootinga nannange ntiise basapootinga naye nga balina bye baleeta ebirala balaga nti mukola ki tusapootinga mazina ate mutuyisize woka nze sisubira muzungu kunsapootinga mazina ga cultural dances zaffe tazimanyi ndimukwatibako wa obutafa ku mulamu kubimukwatako bimukwatibako wa gaffe gabafirika gamukwatibako wa ate abaagala ayambeko gwenga saala gwenga sakayamba kampani alibeetooza naye ng'ayamba saala amuyamba atya singa emikono kwekolera amuyamba atya nze kati olaba abasungu be nnakuliramu mbimanyi abasungu zibandoktina ndika bebi from nursery paka university olina kyosobola kuba mundako kisikola ki kyotamanyi lwakuba nti omuntu ogamba koosirike naye mbamanyi kalakitazi zaabwe nzimanyi mbatambuddemu mbamanyi ng'omuzungu ye muntu akyasinga butatwagala wano ate akwagala ki omuntu eyabeera bajjajjabo gwe namugamba ti esaawa zino akwagala omuntu atakwagalira muzaddewo omuntu atagala muzaddewo oyinza ogamba gwe omwana akwagala bweba tolya nkoko oyinza okulya eggi oyinza okwagala akaana akava mu ggi toyagala nkoko oyinza okwagala akaana akava mu ggi akakoko oba tosobola oba okaboola omuzungu afaanana kweri abaddugavu nze bwemulaba kubanga zitosobola kuva eri mumattiza mbakuliddemu mbamanyi ekitegeera mbamanyi yawulibwa ebyona byogamba ti kankisirikire ekyo kigende naye nga mbamanyi tuwandiika myaka kuva ku myaka emeka mu gurupu twagala bakulu tetwagalamu bato kubanga bintu byakulipresentingiva tribes zaabwe regions zaabwe tribes zaabwe bintu bya kulaga tribe yange yesinga fe abaasigaza obuwangwa fe abaasigala ku nnono fe abakyalemedde ku ngoye zaffe olaba abayindi baasigala ku buwangwa bwabwe n'engoye bambala kera firimu y'abayindi bateekamu ennyimba zaabwe wakiri bagiza nolaba musiki waabwe yasina dansi waabwe n'enyambalabateekayo oluyimba lulamba yaabwe nga terimu y'abazungu yabagundi bano bangereza bati olaba nga enyambala yaabwe naddala abakazi naddala mu busooku bwabwe twagala okuleeta nze kankubuulire ensi ezisinze oba ezikulaakulana ennyo ziremera ku buwangwa bwazo obuwangwa kintu kya kitiibwa kintu kya nkizo nebulaba eti ozijukira China kintu kikumivu kiraga ekitiibwa kyo obuwangwa kyova olaba omukazi eyeesibye gomesi n'omukazi ayambadde mini bino obuteteeyi obubbi tebafaanagana ono wakanti eba malaaya ono aba mukyala yebayigayo nali ndowooza nti malaaya ye muntu ayambala ebintu bisiriitisiriiti ebyo ebyo nze nkugambye empale nkugambye nti
omuntu senga omuntu akuteerawo ayambadde akampi akakuma ku busambi nga n'akabina kabula okulabika n'ayambadde gomesi oku byonna oyawulamu aba ayambadde bulungi nkubuuzizza ani aba ayambadde bulungi owa gomesi kitegeeza nti obuwangwa kintu kyaki tetukaba zino ng'ebisobola endala okwambala naye ekintu buwangwa tukiveeko kintu kya nkizo kyekintu ekiraga wagyeva kyekintu ekikuwesa ekitiibwa kyekintu ekikuleetera okweyumiririza mu ekyo nze nagenda ntambula nnyo ekabalaba amaaso gange nebagamba taata w'Amerika yakuzaala mu muddugavu nembagamba baana nze ndi mukazi muna Uganda nze ndi bunyankole temunyingiza mu bintu byammwe okitegeera ekintu buwangwa bonna baddugavu ate mukama yangamba bambigamba eti tata siyanzala ndi photocopy nga wolaba omutono gwa tata wange bukuli neba ku kyalo kyempa bannanyi akayina kano akavi akayina photocopy oba omwetegereza nebisa erimu aliyina photocopy ogambye ndi photocopy obuwangwa kintu kikulu obuwangwa kintu kya kitiibwa kyetwandisaanye okukwata okunywezebwa kubanga kyekyobugagga kyetwasigaza obuwangwa bwaffe omuzungu yatujjako buli kimu omuzungu yatunda bajjajjaffe omuzungu yakola divide and rule omuzungu yatuleetera okwawukana kubanga omuzungu bwe yasanga omufirika yamusanga ali bumu amaanyi g'abafirika bwali bumu omufirika ne bwe yalungwanga omufirika ne bwe yabonaabonanga omufirika ne bwe yakaabanga beekuŋŋaanyanga ku kyoto ne bayimba ne bazina ne boogera engero ne bakuŋŋaana bumu oweeri bwe yakubanga enduulu oweeri yadduukiriranga oweeri yadduukirira naye baatusanga obumu bwaffe baabutuggyako ne baleeteeteramu okwawukana n'okwesosola ne baleeta okwesosola kati olaba nga twalidde mu ebyamisongo naye nga ffenna tuli baddugavu okitegeera fe abeerwana kyekyo kugambye kyomuzungu yatusanga n'ekyaffe n'ayagala akituggyeko atusepareetinge obuwangwa kyekintu byonna twabitwalibwa byatwalibwa wetunulira ennyanja zaffe zonna zatumibwa mannya g'abazungu bwotunulira ensozi zaffe zatumibwa mannya g'abazungu obuwangwa kyekyo ekintu kyetwasigaza tugenda gamba nti olubugo bagenda lutuma ebinnya by'omusungu okulwambala gira nti amazina gano bakasimba bagenda kukawa ebinnya by'omuzungu kasigala bakasimba kale akadodi kasigala kadodi wano abaawano balina kadodi abamasaaba balina kadodi kale ekyo kyetwasigaza ku bingi bye baatuggyako twasigaza obuwangwa mbegayiridde baddugavu bannange oba bannayuganda bannange tukuuma obuwangwa n'ennono bannange okusuula obuwangwa bwaffe n'ennono kyekiweese osanga oli ayogera olulimi oluganda tugeze ebigambo biri bya luganda ebigambo 8 bya luzungu kale ng'oluganda lunenennyaye anti kati kiri bwe kiti ekyo ekintu okukyogera okwogera oluganda osoma kati omwana balukuliriza mu luzungu oluganda balwogeramu mu biiki balwogeramu omulundi gumu batukuba abasomesa oluganda bakubira vanacula nange nendikyayira ddala n'olukyawa oluganda amasomero galikubira abaana ng'oboogedde ku ssomero nange kenyini ayogera bankubiranga vanacula batukubira ddala ng'oyogedde olulimi lwo babaagala oyogera luli kati mbulire omwana bw'anaakula anaasobola okutegeera olulimi lwe lwe wamukubira nze gye baakuba okubira oluganda gye nakoma okusoma oluganda nze n'abasomesa bange balaba interview nasoma oluganda nendukoleyo gapaka senior 6 nendulemerako n'obutabo nembisomera ddala bulamayo oluganda ne Paulo
Paulo kiri mutu namwe biranga nga bamusoma wabasoma nga bonna bagatimpire nasema besise mwami oyo nga tukyalira musimu besise mwami naye nabulirako Paulo kiri mutu gatimpa totuya ngongo ento abo bona twabasoma tukyali eyo wansi wansi wa sikisine ntusoma bazinenera omunaku bwali butamanya nga kikomaawo kitwala kubange olwali kakiggwayo kitya nga bazimba bulumbi ekyo singa gwali mutwe gwa katabo bwali butamanya onasine bongerako akati kyebakomeeza okukubira vanakyula kyenakoma okwagala olunnyini wange saakoma okwo nenyingira n'abaganda nkubaza mpoko nempeereza obuganda abaganda nkubaza mbogo ekyo kibiina kya buganda kyabala nakiyingira nembeeramu ate nemba mukulembeze gyebakoma kubanga nze nali nkuludde mu bazungu nga mmanyi abazungu kyeki n'olulimi bwe batukubira nga mmanyi kyeki nze nenjagala olulimi yeyerale nabyamajjemba nenjagala obuwangwa nasala waliwo nkyalemedde kuki ku buwangwa ne kampuni yange gye naggulawo ya buwangwa era kati nzino embimbaale era nnoonya buki onoonya buwangwa bwe kikusanyusa okugenda okubikkula omutimbagano nosanga ogwana guli mu sho oba omuyimbi gwambadde akapale kampi kiri kuli kyemula nga kifajja kikulu tokimanyi kyekinene content nga kyemerera ekisiru okitegeera nosanga bingi bannange batuggyako ekitiibwa kyaffe naye obuwangwa kyekintu kyetwasigaza kyekisumuluzo kyetwasigaza era mbakubiriza bannayuganda bannange tukuuma obuwangwa n'ennono kyekyambeeseza competition z'amazina kubanga wetumirira wano mu Buganda ekibadde kisinga okugatta bambi abaganda mipiira gy'amasaza ejjini gya Buganda tekibagatta ng'obalaba bonna baba basanyufu ng'obalaba bawakira ng'obalaba balina omwoyo gwa Buganda ne bava ne bagenda ebuddu ne bava eri n'obalaba ng'emmotoka mutambula Kampala nga batiseeko esabo ddamba oli n'omulaba ng'akutta emindi emukisabwe ng'alaga nti obupiira abamanyi yagenda baleeta emipiira bino byekusana emipiira naye obuwangwa bwaffe twabusigaza n'obalaba nga bali mu kisaawe batambula n'obuweta n'isambwa bakiba ng'olaba kalica bagireese mu mupiira obalaba basanyufu oba tumiridde abaganda ng'oli mipiira gyabwe gy'amasaza babeera basanyufu bakukambera nnyo engeri gye beeyagalamu nga bo babadde bakisigaza ate babadde balina vayibu naye kino ekyokugatta tribes amawanga kibadde tekiriivo abantu begattirako begattira mu masaza naye nga tekamati abaganda bagenda kuvuganya n'abanyakole abakungu tutwekungaanyiza wamu tusanyukire wamu tubeeko n'ekintu kye tujjamu tubona yasiize kubanga bino bye bisiize kino kye kisiize ekikendeerwa kyaffe si kusinga ekikendeerwa kyaffe kuggyayo buwangwa bwaffe kubanga waliwo abaana asobola okugamba ati ndi musoga naye ngaatya n'okuvaayo okwogera mu bantu nti musoga olw'ensonga waliwo abantu abalina endowooza embi abavuma abasoga babateerako awo n'engeri ez'enjawulo zibavoola ne babavoola kati omwana bw'ate singa ovoola kati njagala nkubuulireko waliwoko we nagenze nga tugenda kugula kabadde kataka nga weefiiseemu sigenda gyogera naye nga balimu balina eggwanga lye bavuma ngate bali ku ggwanga lyange bakola ki bavuma naye nga tebamanyi nti omuntu gwe batudde naye mu Nyankole nga bali mu kuvuma baki banyankole nga balimu bakalakatira naye nga n'omuntu agenda okubawa ssente nse bagenda okukwata muki ebirabe nensirika era nabona bavuga nga tebategedde nti ndi Nyankole nasirise ne bavuma ne bakalakata
Napoleon nti ndi munyakole bapenza abaleetedde ne ssente eziba kyamudde okitegeera kale ebintu eby'okuvuma n'okusosola bannange omumu tasobola wulira bulungi kino olina avuma kundi olina avuma kundi leka ensobi bajjajjaffe abamu ze baakola bazikole bannange tusige okwagala omwana oyo omu yayimba ti buli weolaba omuddugavu mutwale nga muganda wo sookamu akatono k'olina tomugenda kumbira togenda kwagala oweebunaayira nga tumuyambye so ekitegedde so ensonga lwaki twalesigana amazina si kulaga amaanyi nti gundi yasinga yeetana amazina okugaleeta kubanga twagala amazina enyambala n'ebivuga byonna twagala kujjayo ffe ekitiibwa kyaffe kala yaffe enneeyisa ffe ife abaddugavu abatuufu ekitegedde abaddugavu abatuufu yensonga lwaki twakoze eki twalese competition zino kyekyo munange watugamba ku mulundi guli nti competition zino omuwanguzi wakuwangula miliyoni 2 bikiri nani manyi nti era bannaye ebintu bya madamu sa kuweze wangamba ku seepi tugenda ffenna ningamba emiliyoni 2 weziri ezo so zagenda dda ku akawunti kweziri nze mbadde manyi just kusanyukamu obusanyusi waneeno balina kiteekamu amaanyi tulina okulaga ffe baani abatuufu abafirika so owandiika kuva ku myaka 18 7 18 ne 16 bw'abanga ddala alina amaanyi tusinziira anti tuli mu kuwandika groups kati yamanyi abantu baleeta naye nga tetwagala abaana bato twagala bakulu groups zino womwezi wandika tugaze mu mbalo tufunemu groups nga 10 zino groups zitandika competinga kati nga 6 tube bagenda competinga wali ku Mbale SS era tugenda leeta abantu abamanyi okusala amazina wano mu Mbale basale banene tetwagala mutumala kuva mu region ndala kuva walala kujja kusala amazina ago tole nnyini yagenda okweronderamu kurupu egenda bakiikirira ng'abagisu ekitongode kati gurupu gye tugenda okompetinga nezino zetugenda olonda ndala naye nenyini ebeerezeemu nti kituufu fena tozinya akadobi naye bano be bakoze eki bano be batusinze fena tubeere mabega w'abano tupushinge bano tulagire bano basinge bano abaganda abaguzi abaki nkufuna obulungi nnyo ekyo tweyanze gye madamusa yatuleetera ekintu kino banna katusabe yonna gweyo buli muntu eyakiwulidde kikyo twebazizza Katonda buli muntu eyakiwulidde yasagise natamba eno generation biri mu kuva mu baana bano biri mu kuva mu baana bano omusajja omu yagambye nti makoma biraba mu 7 byadda mu biseera bya Amin n'agamba bannange mwabazeemu okuddamu okukireeta zino competition z'amazina gundi nga byabaffe b'Afirika kubanga abantu abasinga babadde bategeka carnivals ezi festivals ebyabamode ebyo biki ebyo festival biki ebityo bwebityo naye nga zino ebyokuvuganya tebiriiwo nti mawanga gali mu kuvuganya nga tebiriiwo tuyanze ge madamu Saara nekira tweyanziza bannange abasirikale b'embaale babasiimye bannange bambi beebale kubanga tebatukalubiriza bambi balabye ekintu kyetuli mu kukola ng'ate nabo bakyagala ne bakitwagaliza abasirikale naye balajja wano oba balajja eyo ne babaleeta ensi simanyi ebyo bya poliisi siyingira bitankwatako anti webalaba siyingira bitankwatako nze kasita ŋŋenda ne bampa kyenjagala ebirala siyingirira anti naye bakikubuuzizza ayinza okubeera nga yava eri ng'ate alaba ate ne bebakoledde n'ateekawo embeera kati ogamba nti yakoze ate bulungi abaawano
Nababayisene ne babateekera ddala eno baweereze ekitundu kyabwe era. Simanyi byeyogera simanyi kuba sinza akola mu poliisi. Saala basibire. Abalabi abalungi mwebale kubeerako bamikwano, mwebale kutwagala, mwebale kukomentinga, mwebale kufollowinga, mwebalire ddala, mwebale bannange abakisu. Mumbaale mwetuli, leo tusibye twetale okuba netukuba mwetuli era ate abakulabye bakulabye nno. Abaana bebagamba mugamba yono nga yenze. Banange Mukama abampeere omukisa, Mukama abanjagalire, banange mwongere tuwagira kubanga bannange ffenna tetulina walawe tugenda kusala buyambi wabula tugenda kujja gye muli mwongere okutuwa sapooti kubanga ebintu ebisinga yadde twatandise naye era byetaagamu kasente. So muganda wange ayagala otuwagira osobola okutunoonyako ku namba z'essimu ze bajja okuteekaawo, osobola onoonyako ku baabu eno channel bennyini osobola obanoonyako kuba obwedde tuli nabo bajja kuba obubaka babutuusa. Amiina. Mbaagala nnyo Mukama abankumire. So naye gy'oli gy'osinzira okuba ng'otulaba tukweyanziza nnyo tukweyanzeegere ddala. Oyo Madamu Sarah tuli mu nsonga za kuzza kalica yaffe waggulu. Ani n'olw'ensonga eyo akusabye ali gy'oli oba okutandika ku bamasaala mwennyini bannamasaala ne bennyini abawana abagezi muleete groups ezo competing naffe twazze mu kibuga mwetuli obedda twafunye essanyu obedda abatulaba ne mututegeera tweyanziza nnyo tweyanzeega abantu bakulaba nno Madamu Sarah waneeno ate bakumanyi ddala ne tubatonerako mwenna olala enkya tujja kuyisaamu enkya tuyinza okuba ne live weekuumire ku channel kuneeno ku Yuginayo TV tugenda balaga ebigendo ebgendanga maaso buli kimu kyawedde enkya tutandika drive ate naffe tuyinza okubeerako ne live tweyanzizza nnyo tweyanzeege weekuumire ku channel omanyi ebingi ebikyagendera ddala maaso ano tutandika butandisi Feston M akuuma atakuumira mpeera. Waliyo President agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawaanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise.